omubaka Betty Nambooze bakireke Asimattuse okufa wagudde mu kinaabiro kye kakati nno tukuzuulidde ebipya nkubuzaako gy'osinzidde bale nnyo ddala okuvaayo mikono gyaffe abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala okulabika nga muvaayo okutugoberera amawulire agaliwo kati gayinza okuba nga obaolyawo tegawooma era basebo ne bannyabo singa Katonda avuddeyo n'atataasa ebintu obaolyawo tebyanditambudde bulungi wetwogera wali mu bitundu eby'emukono mu munisipaali omubaka Betty Nambooze gw'omanyi obulungi bakireke madamu teacher ate basebo ne bannyabo wavuddeyo n'alabika nga agwa mu kinaabiro ono wakati mu mbeera gye twongedde okulabika nga tukola okufeffetta ku kyabadde wali mu makaage agasangibwa oba ku kyalo ekiyitibwa Nakabago mu disitulikiti ey'emukono mu munisipaali gy'akiikirira agamanyiddwa agari official gasulamu n'omwami we amanyiddwa obulungi omukulu bakireke basebo ne bannyabo n'embeera yayongedde okulabika nga emutabukako ate oba olyawo n'alemererwa n'agwa mu kinaabiro of course wetujjidde ku mpewo kati addusibwa wali mu ddwaliro erisangibwa mu bitundu eby'ebugoloobi era wano mbagirawo nga yamaze okulabika nga agwa mu kinaabiro basebo ne bannyabo wabaddewo akasattiro ak'amaanyi wali munda mu makaage nsobola okuvaayo n'enkuwa ku lukalala lw'abantu of course b'osobola okulabika nga oyita abanene wano munda mu ggwanga erya Uganda abagenze mu maaso okulabika nga wagezaako okugwa mu kinaabiro oba oliawo tagenda mu maaso okulabika nga obulamu budda of course era nsobola okukuwako ku nsonga ezimu lwaki abantu abagwa mu kinaabiro ebiseera ebisinga obulamu bwabwe tebutera kulama n'olwekyo embeera bwetyo bwe yabadde wano mbagirawo olw'okubanga ono omubaka alina ambulensi we yamaze okulabika nga agwa bakoze ekisoboka okuleeta abakugu ba specialist okwongera okulabika nga beekenneenya obulamu bwe kubanga of course entiisa yabadde y'amaanyi omuntu w'ovaayo n'ogwa body systems nnyingi ezisobola okulabika nga zikyankalana okuli akawanga okuli ebitundu by'omubiri eby'enjawulo yensonga lwaki basebo ne bannyabo omuntu avaayo n'alabika nga ate oba olyawo alemererwa kaakati ono oteekeddwa okukimanya yakavaayo ennaku ntono nnyo nnyini ddala wazindaba ntono nnyo emabega n'avaayo n'ayogera lwatu n'agamba nti y'omu ku abo abantu abaweebwa obutwa n'olwekyo oyogera ku body system ye basebo ne bannyabo agenda nga ono occasionally afulume n'agenda emitala w'amayanja okulabika nga bamukolako treatment ey'amaanyi weyogera wali mu kibuga eky'e Dubai ne mu bibuga ebirala asaasanya ssente mpitirivu weyogera ku backbone system ye eyagenda okulabika nga ekubibwa ne gye buli kati nga omugongo gwe teguddangamu kulabika nga guwona oba tasuubirwa kuwona the rest of her life of course watereddwawo ttiimu ey'abakugu wetwogera wali munda mu ddwaliro erisangibwa ebugoloobi kandi kunoonyeze wano of course gyali kati wetujjidde ku mpewo abagenze maaso okulabika nga beekebejja obulamu bwe omukazi wattu ono oba teyafunyeewo buvune bugenda mu maaso okulabika nga bukosa obulamu bwe naye ate amawulire agava mu ddwaliro basebo ne bannyabo galaga nga ono oba oliawo mukama yamubiseeko akasubi teyasobodde kulabika nga afuna mu luzungu kye tusobola okuyita internal blood bleeding oba nsobola kukikuvuunulira ntya internal bleeding era kisikifuna wano
tagenze maaso okulabika nga afuna obuzibu buno nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako era nga abakugu bongedde okulabika nga bakikakasa nti emikisa mingi nnyo nnyini ddala mukazi wattu ono okulabika nga obulamu bwe buddamu okulabika nga ate oba oliawo buddamu okweyagala. Kakati of course ensonga bwezito bwe ziri akazitokko of course nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti kamaanyi nnyo nnyini ddala era we twogera ku bunkenke wali munda mu maka ge bassebo ne bannyabo buyinza okuba nga bungi mu kaseera kano nga we nkutegeezezza mu ddwaliro erya Bugorobi Medical Center abakugu nakati bakyagenda maaso okulabika nga bamukolako okwekebejja okw'amaanyi naye ate nga nsobola okukutegeeza yafunye ebiwundu eby'enjawulo. Of course okusinziira ku nsonda nekusifu n'okufeffeta kwe twongedde okulabika nga tukola wali mu maka ge wakati mu njogereziganya gye mbadde ngezaako okwogera n'omukulu Bakireke of course baawe bagamba nti bagenze maaso okulabika nga bafuna dire to know the information kubanga naawe okimanyi bulungi nti omuntu wagenda mu kinaabiro teyeetaaga muntu amuwerekerako. Of course osobola okugenda mu kinaabiro nga teweetaaga escort yonna n'olwekyo baruddewo okulabika nga bakirealizinga nti ono yafunye obuzibu kubanga yabadde agenze mu kinaabiro bw'omu naye ate nga yagudde nga talina communication yonna bambi mukazi wattu n'alaajana n'olwekyo oluvannyuma lw'ebbanga eddene okuyitawo ate bassebo ne bannyabo we basobodde okulabika nga bamufuna. Nkugamba of course tukyayongera mu maaso okulabika nga tukolera okufeffetta sigala ng'otugoberera ogende ku website yaffe ate ffe twongere okulabika nga ate tukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenze Ssamaganda Moses Hope kugamba ate sigala nga otugoberera.